So abafumbirwe edda naye nga mukyekwese muveeyo mu lwatu kuba era tujja kumanya. Those who got married earlier muveeyo ki mu lwatu kubanga era tujja kukola ki tujja kumanya naye nga boy child tugisabire embeera y'ebyenfuna mu Uganda eyongeredde ddala okuba enzibu. So Keizi Katonda yakuyambye n'otagenda mu Middle East naye omukyalo oyo yakuwasizza muwe respect kera ku makya saaniika emmere waata amatooke Keizi simuula ennyumba ate n'abaana be obalabirire. Abakyala abo bankuba kyeyo baagala nnyo keya naddala nga wafumbiddwa Keizi alina abaana ba making your friend. Abaana b'abazungu tebaagala bya baboggolera Keizi. So ja kunkubira essimu nkwe ku tips naye nga n'abalala bakyagenda. Keizi si yasoose ate si yasembye.